Alright, nkulamusizaako nnyo najo sinzo bango otuwuliriza. Conference meeting yatudde mu First Family ng'era ng'ensonga egenda maaso badisikasinga ku ngeri ki gye bayinza okusalamu okutemamu empenda ey'okuwaayo obuyinza mirembe oluvannyuma lw'okikakasa n'okyaprovinga nti eggwanga libakyaye era eba batunuddemu tebalabawo ngeri ki gye bagenda funamu buddukiro, tebalaba gye bagenda kuddukira nga basobeddwa ewaka ne mu kibira. Nga balaba bwe babaŋŋanguka nakyo tekibataasa kubanga bannansi beetoolodde eggwanga lyonna. Kakati oluvannyuma lw'okutuuza conference meeting bye bino ebyabaddemu ngenda kuba nga mbikuleetera weetegereza akatambi gwe mukwano gwange aleeyo ampuliriza. Nyongera okutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba ng'otuwuliriza. Watanatuyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe osobola okkikonako obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Mmwe abali mu gganda lya weekend abakedde ku makyaki mbalamusizaako nnyo. Buli kasonda k'eggwanga kosinziramu okuba ng'oteze ng'otuninze in Yugi Update TV kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Kaakati ngenda kuba nga nkuleetera ebyama by'otasaanye kusubwa. Eno nga gw'oli eno oteekamu amaanyi owaga ogenda mu protest vote gwe munankyukakyuka oyagala kukyuka ne b'oteekerateekera tebatudde nabo bayimu kuteekateeka ngeri ki gye bayinza kudduka mu buyinza buno. Omanye embeera weetuuka okufunza n'ogamba ne muteesa ku ngeri y'okusuulawo obuyinza musobole okuba nga mutaasa obulamu. Kati nno yeeno embeera ekibiina ekiri mu ruling power gye kyesanze nga gye kirimu. Beesanze nga bali mu kattu nga basobeddwa ewaka ne mu kibira. Besanze nga bali mu corridors of confusion nga bali hopeless nga tebasobola kulowooza ki kye bazzaako olw'embeera bannayuganda n'akazito ke babasuuddeko. Ngenda kuba nga mbikuwa kamala okulaga ku byama n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkwongerayo tuproceedinge ate nkulage lwaki bino biriwo ebiti, lwaki bizza okuba ng'embeera eno ebatabukidde, lwaki embeera ebafuukidde akayinja mu ngatto. Weetegereza akatambi gwali eyampuliriza. Eno wiiki balimenti okuyita meeting 3 omuli ya family, omuli ey'abazirwanako abaavamu n'abaliwo, omuli neya executive meeting ezi 3. So faka mbabbire ku ya family bwe yabadde muwulire bulungi nnyo. Meeting yatudde baasose ne bayita Maama Mbabazi. Maama Mbabazi yabagambye mumanyi nti I think time is up. We should hand back the power to the people. We stay here in peace. Me, I myself and my family, we can't go. We can't go in exile. Because the people whom we are luring right now, they have scattered all over the world. The people whom we are luring right now, they are scattered all over the world. I myself, I have tasted the bitterness of Ugandans when I was in UK. Ugandans demonstrated at the hospital where I was getting treatment. They come to the hotel where I was sleeping, they demonstrated. It forced me to leave UK with immediate effect. That is UK. But Ugandans, they have scattered all over the world. I think we should handle this situation before it gets out of our hands. Maama Mbabazi yabagambye nti nze ndaba kyekiseera tuweeyo obuyinza tusevingeko ebitono bye tulina. Olw'ensonga tuludde mu buyinza, bannayuganda batulinako obukyayi, batulinako obusungu. Ate bannayuganda bagenze okwetoola ensi yonna gye bagenze kati gye bali. Nze kama koogera nabalozaako lwe nali mu ggwanga lya Bungereza ngenda okufuna obujjanjabi. Bannumba ku ddwaliro ne bandagako omutima, ne bannumba ku wooteri ne beekalakaasa, nabulwako wenywa amazzi ng'ate nali nina ebinnuma. Kati wembanga nze bannemesa obulamu, kati ate mmwe oba ffenna tugenda kubeera tutya? Oyo bamuyita Maama Mbabazi nga bw'abagamba. Mumpulidde bulungi?
oyo amawamba bazinga babagamba yabigambye Museveni openly ati wulire ekiddako nezireta lambara shababa sanada babalana sasasada oyo muka omusezi wabo Patience n'abagamba tulina ebizibu bitumala mwetembeera mu public nfunako chance mu church gyembeera ne gyenfuna private meeting abantu batukyawa abantu tebatwagala tukkirize nti obuyinza tubuddize bannansi kubanga tetukyasobola kugenda tetukyasobola kudduka genda mu buwaŋŋangusi abantu batulinako obusungu bungi ebikolobero bingi bikoleddwa n'abuuza kitaawe ebikolobero byonna byebatuvunaana gw'obikoze Nyandwe ng'akanula amaaso n'agazoola ati Nyandwe ng'akanula amaaso ng'akolese bw'ati omutwe nga Janet aliwo naye akotese omutwe n'amubuuza okakasa ebikolobero byonna bikoleddwako bannayuganda ebimu gw'obikoze nga Nyandwe tasobola kodda ompulya bulungi nnyo wabula ng'akimanyi nti obudde buweddeyo Patience n'abagamba ndowooza kyekiseera tuweeyo obuyinza tuteese ne bannayuganda batusonyiwe obuyinza si bwangu bwakkuuma tusobole okuservinga famire zaffe n'abaana batumanyi endya n'ensula buli kimu batumanyi nemmwe temukimanyi nti abantu baatukyawa ne befubadde nabo okuva ebbanga eddene nabo baatukyawa ko Nyandwe baluwa baatukyawa n'amugamba abantu bonna be wali owaddeko emirimu gavumenti n'omala n'ogibajjako okyasobola okwogera nabo Nyandwe n'asirika nabo baatukyawa n'amugamba olaba ne Uncle Sam okuteesa guwajja mu gavumenti ne takyatwagala tasaasobola kujja mu meeting kujja kwogera naffe kitegeeza batukyaye bangi nnyo ne mu system ebali so twolekedde obuzibu tuweeyo obuyinza tukole ki ebintu bino tubite oyo Patience era ye mukaaba talina yamukwatira nsawo mu kukaaba nga ategeeza kitaawe tunyuke teriya mukwatira nsawo oyo Patience muka Lwabogo ye tayogera lwaki kubanga ono omukyala Patience olwokuba nti mwana wa Museveni ono mukoddo betasobola kwogera olw'ensonga akimanyi oli yamuyunga ku first family omukyala kyakoba omwami kyakola ki naye kyakoba tasobola kwogera ku kizaako otherwise ayinza okwekanga nga bamunyize seeds eza nadies n'afuna obuzibu ekyo nakyo weekiri kati n'agamba oyo naye n'abeera awo mulidde bulungi nnyo n'abagamba tetusobola kudduka kugenda bweru wa ggwanga olw'ensonga tebannayuganda bangi buli wamu batuusewo we bali bajja tutta bajja kutta n'abaana baffe mukimanyiiko bulungi nti abakulembeze abaddeko mu Africa ne mu nsi ez'enjawulo obuyinza bukyuka teri muntu agenda kukubira simu akubuuze nti owaayi muli ludda wa buli omu afuba kudduka kufuluma nabawo ekyokulabirako ekya Gaddafi nababuuza abaana ba Gaddafi bali luddawo okuli abawala n'obwobulenzi nga Nyandwe naye atunula mukazi we bati nababuuza mukwano gwammwe Eri Bashir ali luddawa waliwo minisita Bashir oba muntu wa Bashir akola mu gavumenti ya Bashir akyasobola okwogera nti nedda n'abuuza Mubutu ali ludda mutikyasasobola kuba n'abagamba ebintu bingi n'abatwala ku waasi kuba Egypt n'abagamba bino byo temulaba nti ye ekituufu tugenda kusanga obuzibu singa tetuwaayo buyinza ng'obudde bukyali kati njala baga pressure mu kiyumba ekya refugee camp teri yagikwatira mwana kati wulira Nankumbi Natasha kuno kwemuli mwenna kwemuli Nankumbi bwe yasituso Nankumbi yaddayogera yagambye muzeeyi look at me, I've grown up. Imagine now I have grandkids. You used to tell us that each year passes we grow up. Is it true or not? Museveni namuddamu it's true. Namugamba, look here. We've got each and everything we are looking for. You've grown up. Your grandkids have grown up. They are known world. What if we lose power? What is going to happen?
Yamugambye munnange watugamba buli mwaka oguyitawo tebatukula. Naawe otulaba tukuze. Abaana betuzadde bazzukulu bakuze. Kitegeeza naawe okuze. Naamugamba singa ofiira wano tugenda kudda luddawa. Oba singa gavumenti bagikunkumula omukono mu kibya tugenda kuddawa. Kubanga tosobola kulivansinga busungu bannayuganda bwe balina bwe batulinako. Abantu b'owensimbi ne batandika okusindika ebinnyo ku TV ne ku leedi bakulimbalimba. Mala emyezi 3 nga tosasula bakozi ba gavumenti kabere minisita kabere bana aba NRM nga tobafunira kasente ng'ojja okumanya tulukala. Ogambye iki? Namugamba mala emyezi 3 nga tobuwadde sente nga tofulumiza sente. Olyoka otegere nti without money they hate you, they don't love you. They are here because of money. And they know that you have money. So we should handle this situation very carefully and we should hand over power before it's too late. Naye n'abagamba tugenda kufuna obuzibu nti bayinza okutusaanyawo ffenna ng'obudde bukyali. Wulira atatera kwogera Diana yabagambye nze ebintu byammwe nabivaamu 10 years back. We made agreement as we family that we should leave power and we hand over power to those who can continue with the power. And I still stand with that agreement. I don't know who changed that agreement that we are still in power right now. Yabagambye nti nze nkyagenda n'endagaano emyaka 10 obega gye twali tukkiriziganyiza abafamily obuyinza tubuzzeeyo tusigale emirembe. Wabula neewuunya ani yamenya endagaano eyo okugijjawo ne kati etuleetedde obuzibu essaawa zino. Mufindinge way out kubanga abantu batuyinako obusungu bungi nnyo. Nze sigenda baga bingi wabula nkyasigadde ku ndagaano enkadde gye mwali mwakkiriziganyizaako nti emyaka 10 obuyinza tubuzzeeyo kati tuli mu overtime tugenda kukola ki? N'akibalekera. Bw'amala okibalekera Kembabazi n'asituka. Kembabazi bwe yasituse yagenze gamuyitamu. Jukira Nyandwe osobola okukola ebirala byonna n'otanyiiza Kembabazi. Kembabazi bwe yatusogena mu kisenge nga naye gamuyitamu ne Nyandwe n'asituka nga yeebuzaabuzanga omusazi we byayi ku kkubo n'agoberera mukazi we mu kisenge. Byonna bye baayogedde sinza bifunako access ssaawa zino naye nga baavuddewo tebakkiriziganyiza ku nsonga eyo. Naye ng'ekizibu ekiriwo mu byonna kiri ekizibu eki. Oli mafia boss ow'engulu eri yadda. Nono mutabani we Didigi. Those are the main two factors that the problem of Uganda. Kubanga bo bagamba we can handle it. Saako n'ababbi abali mu government bembagambye kuwa nti balina safe houses balina n'obuyinza obuwamba abantu nga tebafunye order. Nga baagala gavumenti yaabwe esigaleko kati kyekizibu. Kakati ebyo byonna by'owulizidde si birowoozo bya mukutu guno wadde ba members ba channel eya UG Update TV. Nedda birowoozo ebiva mu source ez'enjawulo bye tukuteereddeko. Mbu naawe osobola okubanga okubaganya ebirowoozo osobola okujja mu comment section n'ogenda mu maaso n'oteeseganya wamu ekirowoozo kijja kubanga kirabikibwako ku mukutu guno. Kakati kulowooza okwange embeera eno etuuseewo evudde okusinziira ku biwandiiko ebifulumizibwa ku International Criminal Court ku musango ogugenda maaso ogwa Joseph Kony ne ICC byagisobedde dda. Beesanze nga omuntu gwe bagenda maaso n'okuwaaba omusango ng'ate emisango bagiteeka ku muntu mulala okusinziira ku ndowooza y'Abannayuganda. Kakati bano beewayizzaamu nga balaba mbutuufu ebintu ebibanga biri weeguti
eggwanga litukyaye, tetukyalina gye tuyinza kuddukira, kibadde kibakakatako okutuuza meeting ey'amangu okusobola okulaba ki kye bapulaninga okuzzaako. Eggwanga lisobola okukulemerera newankubadde oyina emmundu, oyina ttanka, oyina amagye. Jjukira n'amagye gennyini tosobola geesiga 100%, mubeeramu abaakukyawa, kubanga toyinza kuŋŋamba nti nno gw'oli chief commander banno abaakuleeta mu buyinza tebalina wadde kacepe n'akamu ku bitogi byabwe, naye ng'abantu abakuli ku lusegere ba family members bo bambusizza amadaala bali waggulu. Kati toyinza kuŋŋamba nti n'amagye gajja sigala nga garespondinga kyekimu, nago gaba gakyukakyuka dda naye nga tegayina starting point. Kakimanye eggwanga Uganda lyesanze nga liri wakati mu process enoonya starting point we bayinza oteerawo revolution, enkyukakyuka mu ggwanga. Golowooza ki ku nsonga eno? Nkwanirizaako nnyo mu comment section, sharinga, likinga, subscribinga. Mbaagala nnyo, mbaagaliza weekend ennungi, mweraba.